okuwangula ggoolo 7-2 tukakasa nti tumaze okugoba omupiira era obuzibwe nakirabamu ne bawala bange ku training ezaali zisooka ng'olabira ddala balaga ng'ekiwedde kyengezezaako okulwanisa okuva we twatandika training nengezaako n'obbawa ebyokugezaako examples endala eza matches ezibaddewo ne zikyuka nabo ddala ku yaabwe gye baazanya nga bali mu under 17 bwe twagenda e Tanzania ne batukuba omupiira zaali 2-1 ne tutuuka ne tubakuba ggoolo 5 ku bwereere ne mbaga kyonna kisoboka nti ggoolo 7-2 zisobola okukyuka ngezezaako okukibajjamu mu bwongo bwabwe balabe ng'omupiira tegunnaggwa basobole okutraininga obulungi basigale nga balwana paka ku firimbi esembayo. Awangula gemu yaffe yasooka naye ekyo tekitufuula nti twamaliriza, tulina kusigala nga tuli determined kuba tubadde mu nkambi nga tugolola nsobi ze twakola newankubadde twawangula naye era mwalimu obutonotono obwetaaga okutereeza. So mu gemu y'enkya tugenda gezaako nga wekisoboka ensobi ezo tuzicorrectinge bulungi wali ku kisaawe.